naye ddala Seta High School yafuuka ttambiro eritwala abaana b'abantu. Ku byempuliddeko ebitonotono, omwana abadde ayitibwa Kiza Kevin wa myaka 18 era ng'asoma siniya ya 6 mbu baakubidde bazadde be ku Lwasande ne babagamba mbu omwana yabuze ku ssomero, omwana ali mu kisulo. Kaakati omuzadde n'alowooza nti omwana oba yatolose. Ku Mande then ne bababikira ne babagamba mbu omwana baamusanze mu puulu ng'afudde. Ddala puulu y'essomero eddamba terina bwe bagiggalira, erina okubeera secured. Not everybody can access it at any time they want. Ye bw'ebeera nga kale sinziga tebeera monitored kubanga ssomero lirina abaana abali ne wansi w'emyaka 18. Omwana n'abula ku Sande n'abeera mu mazzi aga swimming pool. Atali nino waliwo ettoso eryamukwatiddeyo mu ttaka. Ne babikira abazadde ku Mande. Abazadde ne bagenda ku ssomero, mama w'omwana n'agenda ku ssomero ne bamuyisa bubi nnyo ate n'abagenze ku ssomero baasanze bayiyeeyo military. Muyingo nga gyali bayiyeeyo military ne babajjako bonna amasimu ne bakebera videos oba balina video yonna gye bakutte. Tebaabakkiriza nakulaba ku mwana waabwe erisa erisembayo we yafiiridde. Tebaabakkiriza kulaba ku mulambo gwe, baabagaanye. Seta High kiki ekiriyo? Tusobola okugamba wano nti abazadde baabagamba wano kwerishama ne bagaana musirike kiki, naye eneebeere wake up call ku buli muzadde alina omwana ku ssomero lyonna. Ebeere wake up call. Basobola okukukubira essaawa yonna ne bakugamba nti omwana waafudde, ate ne justice n'ekolema okusiikinga okuggyako ng'ogenze ku muganga n'ologa, ate nga nabo balogo bazibu. Bwe batwalira obulamu bw'abantu bo bayita bangu. Naye buli muzadde gy'oli, bifo nga tonneebaka oba nga tonneeralikirira school fees, weeraliikirire omwana wo anadda. Ge tuyinawo abazadde ba Seta High School Mukono, waliwo omwana omulala afudde ng'abadde asomera ndowooza ku Seta High School Mukono. Okusinziira ku clips entono z'ensanze wano ku TikTok, abazadde babadde beekalakasa nga bo bagamba nti Seta High School Mukono mbu basaddaaka abaana baabwe. Ye kilipu gy'ensanze wano ng'esaculatinga. Ebyaddala ngalabye ekiro gakayitako essaawa 2 ate obudde ziri ssaawa 9:39 ogw'ekiro. So sinaba kufuna clear information wabula okusinziira ku muzadde abadde alaaja n'agamba nti musse omwana waffe ate mutummye omulambo. Seta High School Mukono musse omwana waffe ate mutummye omulambo, okusinziira mu ka video kendabye. Era lunaku olw'enkya wenzuukukira ngenda kunoonya clear information embooze kiki ekyasse omwana, abadde wa kirasi ki, babadde bamuyita batya. But as per now kilipu egamba bweti Seta High School Mukono musse omwana waffe, musaddaase omwana waffe ate mutummye omulambo. Kilipu we badde egamba. So tugenda kwongera okunoonyereza bwe tunaamanya ekituufu then tujja kujja tukiryalinga empewo. Fantastic.